decision ye tetandika ku olwo lwogenda okudda. Decision ye yetandika ku lunaku lwe wagenda. Olunaku lwe wagenda bukyoba nganze bwe nagenda ne manya nti nze mu myaka 5 oba nnungi nnyo oba mbi nnyo nina okudda e Uganda. Kati nze tekyamberera kizibu n'okutuuka okugamba nti nzirayo e Uganda. Nagenda mu America nga nkimanyi ebbanga lingendo beerawo gigenda beera emyaka 5 nzireyo kuba nze nali ngenze noonya sente kufuna capital era Uganda saagireka mabega. Ebbanga lyonna lye nabeeranga mu America ye Uganda yambeerangako. Sente zenfuna nzisindika Uganda, saaterekako sente mu America. So decision yeyo okutuuka okubeera nti nagikola nkomewo tekyajja ku olwo lwe nakomawo. Nteekateeka kyovula ojja kwesanga nti olunaku lwe nnyini lwe nasimbula ku kisaawe Entebbe okugenda mu America lwe lunaku lwe nnyini ennaku z'omwezi nga wayise emyaka 6 okudda. So abantu bayinza owulira emyaka 5 n'omukaaga ne baga nti wagamba 5 ate oyogera ku myaka 6. So omwaka guli ogumu gweyongeramu we nafuna omukyala ne tugamba nti twongere ku baana be twali tulina. So ne tugamba omwaka ogwo ne tuzaaliramu omwana eyasembayo. So ne gigenda mu 6. Naye olunaku lwe nasimbula okuva e Uganda ngende mu America date yemu 23 ogw'omukaaga 2017 nekoma 23 ogw'omukaaga 2023. So jeje emyaka 6.